katika emizannyo tuogera ku nsonga ez'emizannyo nga bwe ziri mu ggwanga. President season ejja tuwulira ya ttiimu zakukyabwe kiri ttiimu 18 kuno bbiri ze zijja okudda wansi ate nnya zakuva mu big league. Ekirungi nnyo ne ffe tugamba lwaki saabiri twagambye nti twabateekeddewo Ahmed Hussein awulirize ba stakeholder. Chairman katono nnyo agateko ne kano lwaki saabiri n'ekirala omanyi president ageze nayogera ku bya FIFA waliwo bintu byebalagira ne munyoma ate waliwo byemuteeka mu nkolo bakiva ku ki ekisookera ddala FIFA yakola dda lipooti nebaga nti abazanyi ba Uganda tebasamba mupiira gigwera abazanyi banafu okitegedde naye tewali kyali kikoleddwa polisi bwe yajja okulaba nti nno bongezaako oba new format ekyo ne bakigoba FIFA teyatuwa alternative ndala kugamba kino kino ekyattiimu 18 kubeera emipiira gigenda kweyongerako naye kino kyo kyange ngamba lwaki saa nange ndi awo lwaki saa nsuubira nti president n'akalalira ka FIFA aka ku kakiiko FIFA era yagamba dda nti omu ku bamyuka bo abamyuka president alina okuba nga ali responsible ku mupiira gw'abakyala lwaki tukimplementinga okubeera responsible bakiki because omupiira gw'abakyala women football in fact ekyo tekiriyo mu FIFA egamba alina kuba mukyala naye si responsible ate abakyala n'aba vice president babiri bakyala so simanyi ani aliwo no ngamba bali abakyala babiri ati oli tumanyi wa liigi tegamba nti omukyala omu abeere nga avunaanyizibwa ku mupiira gw'abakyala bagamba nti alina kuba mukyala naye ate Agnes Mugena member of executive yali responsible ku mupiira gw'abakyala nze ndowooza mu bintu by'abakyala kateregebwa tukoze bulungi ereme kuba nyogundi naye njagala kudda ku nsonga ya Mwami Mira ampeereza message wano bwetwogedde ku nsonga z'abalifari n'azijukiza nti rifari asinga okuba omulungi mu Africa omukyala wa Uganda byonna tubyogere naye ekyo nakyo tukikirize nti gyekiri era Brian Nsubuga Miro si aweereza oyo mwongere omusaala kubanga akoze omulimu takolera musaala nno ngamba oyo wanakyewa oyo kati yongere okumusiima kubanga akoze naye nti mbadde nkuba information nti byonna biyinza okulabika nti si birungi naye ate waliwo facts tuzajja kugoba nti Shamira nabadde akoze bulungi okuba nti bamuwa ekirabo kubanga yefali mu bakyala asinze mu Africa. Ekyokubiri nti waliwo seti endala eya Lake eya Katenyo eya Dick abali mu seti kati atejja okusinza mu ranking za CAF nti ye generation omujijji kati ogukola ki oguddako so okuzimba rifari olusi nakyo si kyangu okumutuusa ku ddaala erya waggulu jjukira Okello Dick oyo yali agenda na mu World Cup nga assistant jjukira ebiseera bya COVID nisoka ntumujjako ne kuli Steve Gina akoma wali akoma nga center referee atakola bulungi kati but okuddayo ku kibuzo kyo ekya team lwaki si 20 nti sincerely speaking singo ogenda mu club licensing gye tukola club licensing ke kakodyo omupiira gwe kakozesa okulaba nti onaamalako liigi ne club 16 tusi twagolingo ziyisaawo ndi bubanga wagenze pesa ku pesa oyinza okwesanga ng'osigazawo kirabu nga 9 esobola okuyitawo era club licensing eyo yetuula esobola okulaga nti eno tiimu esobola okumalako oba tesobola kukola ki kumalako kati bwe tuba twagolinga ne tiimu 16 ziweza ogamba nti zibeerewo beeza abiri ojja kuba ne tiimu naye ogenda kulaba nti kati olwaliro tubeere fair omanyi nze mbeera direct ogenda kulaba nti tiimu kati ebbiri eziri wansi whatever era ogenda oziraba I think Kaluvale 8 ne UPDF si Buhiba UPDF era olaba tiimu ezo nga ze zaasinga okukola obubi ne mu club licensing nti era kugamba nti owaaye kale bwano katukole bwetu tiimu zino nawe ogenda okuzetegereza nga mu butuufu etiimu ezo tezinawera kati bwogamba 20 already 16 ositwagolingo ziweza kyovola atwali tuleesa akakodya akagamba nti mu tiimu entono ezo tukole ekintu ekyongeramu emipiira gibenga ki mingi other than okubeera ne tiimu ennyingi n'emipiira emingi naye ate nga abantu basitwagolinga okola ki okuwa competition tiimu ejja kujja esamba omupiira ngemu yalidde ekyemisana emu teyalidde kati gwe ku kisaawe ojja kubanga olaba ng'alaba omupiira era emipiira mingi naye ngaogwo si mupiira kubanga omu yalidde emmere omu teyalidde oli ayisa muka mu kisero
nolowooza nti omusajja w'amaanyi nnyo genda omugjawo w'amaanyi wo okumutwala ku ttiimu y'eggwanga ng'ate naye takola ki nga naye tawera. So for me ekizibu kyaffe si kya ttiimu bungi. Nze ndowooza nti ettiimu teziwera ezisobola okuba nga zisamba mu babinywera nti ne 16 olaba nga tukisitwekinga. Naye nze ndowooza nti I was to insist kaleganizo gamba nti lwaki mwakkiriza naye kuwuliriza nti mupiira owuliriza buli omuntu tosobola gamba nti waliwo gotawuliriza. Twawuliriza nga federation wa waliwo okukayana kw'amaanyi eri abawagizi eri amakirabu ne tugamba ng'omuzadde ng'omukulembeze katuwulirize si kuwangula buli saawa nti kubanga singa twasalawo era kyandibadde kigenda mu maaso naye twawuliza tugamba katuwulirize ki amakirabu gaffe tubagamba kino kye mukola tekigenda kukyusaako kintu kyonna tujja kusigala mu mbeera nga bwe tukola ki nga bwe tubadde. Olwaleero abawagizi gye bali mu kisaawe batugamba nti tujja kulaba mupiira olw'okuba fomati ogenda okulaba abayimbi abazinyi banakatemba bonna nga bakiyingidde bapostinga tetujja kugendayo. Kati olwaleero ogenda n'olaba omupiira mbabuuza abawagizi baliwa era tebaliyo ne boolaba nti fomati nkadde nga bwe bagigamba era tebaliyo. So tulina okukkiriza nti sometimes abantu owuliriza kuba oli mukulembeze tosobola gamba nti nze kyenjagala kikyokka kirina okukola buli saawa. Kati yo UPL yaffe kufufu egenda gimproving etya okuba ne ssente era olaba prize money ali wansi kuba tewali nnyo kiri awo nti kigenda kuteekamu nnyo ng'ogyeko ekya chairman kyagambye ekya ttiimu ze mugenda okwongerako ogenda fufu egenda kikola etyo okusitula omutindo. Federation twali tuzze nga twepise buli kintu nsonga ya format singa ojjukira prize money twali tuziteese tuzongeza twali tutaddewo local bonus nga n'omusambi naye agenda kufuna ku ssente singa abagobye omupiira kuolwo naye olwokaano kwaliwo ntugamba bino katubireke but kyenyinza okwayo wakyaliyo amawulire amalungi titunyigiriza nnyo okubanga mu gavumenti tufunayo ku ssente zetugenda okuleeta ki mu makilabu era kyendishuwa nti mu next season wajja kubaawo essente mu makilabu zetuleeta argument yange mu meeting zino bino ebintu bwe twagenda mu parliament buli omu kye yatuyombera ebintu bino byalimu buli omu n'ayomba naye nze we nafunye omukisa ne bakkiriza ne bawulirizaako ebintu ebimu bagenze babijjamu babisobolamu ne babikkiriza obireeta ebimu bagamba na engineer kino tulindeko omwaka guno guli mu AFCON tunakireeta mu guli oguddako olw'obanga ensimbi zikola ki zigenda. So nze ndowooza nti ekipapula ekyo ndi musanyufu nti wadde abantu abamu bakiraba bubi nati mwavuddemuko ebintu ebigenda okuyamba omupiira. So waliwo ssente sinza alina okulanga amawulire gano nja kuleka bananyini buyinza bakole naye kiri nti twafunyeyo ku ssente ezigenda okubanga zisupportinga club football abeere nga asobola omwaka oguddako okuba ne competition si nnyingi nnyo kwankubuulire nti olaba club y'omupiira kubanze bambuuza twetaaga ki era mu kiwandiiko ekyo kyalimu ebbiliyoni 7 mwalimu ebbiliyoni 3 nga nze bagamba liigi yeetaaga biliyoni 3 buli club yeetaaga kumpi akawumbi bwebe naategeeka omupiira tubeere nga tusobola ovuganya naye of course bazisalaasala katulinde kye tunaaba tulangiriddwa budget bagipresenti nze olwaleero mu parliament ng'essente ezo mweziri sirowooza nti akakiiko ka budget oba parliament kekanazijjamu ekinaaba kiyiseewo nga kiwedde tujja kujja of course officially tukirangirire tugenda kukola tutya enkola enaabeera etya naye nalwo lubadde lutalo lulala nti oba osobola okugenda n'osikayo ku ssente n'ozireeta n'amakilabu ne gafuna baterega neetaaga ebimuli byange ng'akyali mulamu batubanga tutuse kweyolevu ekyo byo tukisaba ne kyera ekyo kirungi nnyo twakoledde mupiira guka naye federations endala nazo wabaddewo improvement so saagala kubanga alangira mukyanda netball Uganda naye ndoza ne netball naye balonzemuko sports ezisinga okuba nichi era bw'oziraba netball ku muzannyo gw'amaanyi ne boxing I think mizanyo ejo ejamaanje tusobola okuleta athletics cricket motorsport wale mizanyo wabadde bakwa choosing nti weyagaliza wekka buli kimu osikoza wo tugere ku nsonga naka katono kola bakaliwo era doyiza kanzi jako nti twakola ki twalwana okaleta naye lwakuba sinza omuntu yesoma mu maaso buli kintu kujogamba nakoze kino naye olusi gye batabeera ate nze nenfuna omukisa n'entuulayo ngezaako okulaba nga buli muntu tulina kye tusobola okukola.